tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale kulamusaako wenna ali ku mukutu ogwa Is Still Hope ali mu ggwanga Uganda n'awali emitala w'amayanja. Tukwagala nnyo gy'osinziira okuba ng'ate otulabira. Mukama tukwebaza olunaku olwaleero, tukuwa ekitiibwa n'amatendo kyebatwaniza omwoyo omutukuvu okutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kakati wali akatambi ke njagala olabe, siri kulumba obanye abalokole omugambo mugutema mangu. Njagala ompe endowoozayo. Katambi kano ka Apostle James Kawalya agamba nti wobanga olina ekkanisa nga mukyapangisa then toweereza Katonda waliwo omwoyo omulala gwoweereza. Neŋŋamba sitaani tayitiraawo n'asooka abasumba baffe abasuula ku bidonaazi ebicupuli. Wala statement eyinza oyingira omuntu n'apakuka agamba kano nyengeri gye nzimba n'agwa ku baana abazigaba ba agenti. Kuba abangi batambula nga bazimbira amakanisa. Naye nze ndaba ekkanisa nnyingi nga zatandikira na mu bibaawo nga zipangisa ne bagira mpola mpola kati balina makalina. So simanyi oba Apostle akyogeredde mu kusinziira ku aspect kyeyo. Simanyi naawe engeri gy'oyinza kuba ng'okitegeeramu. Naye ate ku sayidi endala mutuufu, ku sayidi endala nnyinza obutakkaanya naye. Njagala sooka omwewulirireko mu ddakiika emu. Tomanyi oyinza okuba ng'ate gwe okitegedde mu ngeri gye tutakitegedde. Mu comment section awo osobole otubuulire. Mu ddakiika emu kankomewo. If you're a pastor, any minister, doing ministry in a rented place, you've not started ministry. You are serving another spirit. I'm telling you. You are serving another spirit. That is the first thing you need to work on. To have the property. To have your land. When you go in a nation, go in legally. Register legally. Then after registration, buy property. Then start ministry. There you will stand. There you can bring in people. Because you are there legally. Okay, ndowooza Apostle James Kawalya omuwulidde. Kyayogedde kituufu kubanga ekkanisa okubeera n'ekifo kyayo bingi ebyewonako. Naddala mungi abasumba bangi bakompromisinze oba babulidde enjiri etaliiyo kubanga yeetaaga sente za rent. Balandiroodi abamu bazibu nnyo, sinaabalokole. Naye ekkanisa yabanga erina ekifo kyayo teri agenda kujambu ate muveewo wano ate twagala sente za renti. Kiba kirungi of which ate kiri garanti kubanga tubamanyi abamu nga baazimba naye nga they have compromised. Okitegeera? So kirina advantage ekyo kyayogedde naye ate oludde kirina ne disadvantages. Naye kirala wogamba nti woba tonnazimba olina omuntu omulala gwoweereza, you are serving another spirit. Kijja discouraging abangi kubanza kimanyi amakanisa mu Uganda muno ku 100 makanisa nga 6 ku 100 gakyapangisa. Bakyapangisa ate n'abo abaazimba boolaba batandikira mu kupangisa. So si kibi ne weerabira gy'ova ate n'ekira nti oba olina level gye watuukako gwe ate bano abaleve entono tobamalaamu maanyi. Kuba statement weesanga omuntu omu
atamanyi Katonda agwamu amaanyi agamba kyaleka mu butuufu kyovaa n'ebintu tebigenda bulungi. Olina okuba ne Katonda, olina okuba nga olina ekizimbe. So kakananga atandise okuwankawanka agudde ku ba agenti, bo bakubirawo oguzimbe. Uba n'oguzimbe gunini bakuterako amasomero naye nga Katonda taliimu. Wosoma ekitabo ky'ebikola by'abatume 17 24 ne 7:48. Katonda tabeera mu bizimbe bizimbiddwa mu mikono oba baana b'abantu. Kirungi okubeera n'ettaka ng'ekkanisa n'okubeera n'ekizimbe. Naye waliwo okubeera nabyo naye nga Katonda temumulina. Okitegera nga Katonda taliimu yagenda. Naye n'osanga kanisa ng'eri mu nnyumba ya ssuubi naye nga Katonda mwali. Okitegera so tetuwalampa naye statement eyo gye yakoze ya ddakiika emu naye gwe erina amakulu. Kyayogerako kituufu. Kwekana basomba abamu bacompromises kubanga beetaga financial support. They have compromised. Enjiri kati ya bitege. Naye ate ekigambo ekyo bangi makanisa gakyapangisa muganda wange bangi. They are still renting. Nga bali process ya kwegula. Okitegedde? Simanyi aposto gye yatandikira naye oba naye ayinza okuba yatandikirako mu kupangisa simanyi. Naye baba teyapangisa twebaza Mukama nti ate ye yamutandikisako ku level eki endala. Niye makanisa mangi gapangisa nga gayinza okuba gazimbawo n'ekizimbo kirabanga ekirungi naye nga gakyapangisa. Kati bw'ogamba nti bw'oba tonnazimba oyinza okubaweereza another spirit oba another god, Katonda mulala oba mwoyo mulala. Kisinzira ku level gwe gy'oliko akyogedde. Kati ye olaba apostle level gy'aliko asobola okuddamu okupangisa. Mukama alina waakoze eki? Wamutuusizza. Alina wamutuusizza. Kati kyekizibu nti Katonda abaako waatujja n'atuteekako awantu awala. Nina omusumba gwe nawuliza n'agamba nze akawunga kayita katya mu kamwa kange. How can I eat posho? How can beans bypass my mouth? Ezirika nenga omusumba mutuufu. Kubanga okusinzira ye sente kati saa zino niwaba ayagala ki asobola okukola ki? Okirya ku level gy'aliko akawunga tekasobola kuyita mu kamwa ke. Era n'agamba woba okyali akawunga gwe toyina Katonda. Olina okunoonya nnyo Katonda. Okitegedde? Kati level gy'aliko watandika okulya akawunga wabaawo ekikyamu. Kujjako nga yakooyezza nawe nti ayagala kalyako. Naye waatuuka ekiseera nga akawunga kasobola okugula. Dini wabaawo ki? Ekikyamu. Kakati kyekimu example yagala okwefaananyirizaawo eti nti oli omusumba waliwo level kwe yali nga akawunga akalya. Kati Mukama n'amuyimusa nga akawunga takyakakola ki? Takyakalya. Naye ate totandika kuddaalira abatakalya. Manya abakalya n'ogamba era bw'oba oli akawunga Katonda olina omunoonya ennyo kuba tomulina. Kubanga ate abo abatakalina abali akawunga tebe Katonda bakozesezza ng'okubanga otuuse ku level y'obutakalya. So oba oluusi twerabira Katonda gy'atujje. Simanyi engeri gy'okirabamu naye apostle ino point gy'alese erimu eggumba. Era amakanisa mulina okufuba nnyo mugula we muli muve mu bupangisa, otherwise sitaani awo amakanisa agakubye. Ono simanyi tunoonya ttaka, simanyi tukola ki awo nga amakanisa gatomedde ne gagwa ku ba agent ne gasisinkana abantu ne financial helpers naye nga bazze gasuula. Ozirakoyako omulabi nga mulabe kanisa eri kunoonya kugula ttaka awo ne mujja ne muyimirira nabo ne muligula naye ne mulabirawo terms and conditions ezibeerawo awo. Ekanisa netandika okubanga eva ku mulamwa. Naye kanisa webanga erina ettaka eryayo weewaawo era ebikemo era mu butuufu it is not a guarantee nti ekanisa weebeera n'ettaka sitaani tajja gikuba nti tesobola kuweereza spirit endala esobolera ddala.
nga tuli wano ne Kampala mangi getumanyi namwe mugamanyi manene kiki tegatalina galina TV galina radio galina amakalina galina amasomero naye Katonda mwali so Katonda atabeera mu bizimbe Katonda abe kakyogamba era banayo statement eyinza oleetako controversial abamu muyinza okuntegeera obulanta oli kwalampa apooso siri kuwalampa apooso naye statement weesanga omuweereza atanywedde ayuguuma ayinza okulowooza nti ye byaliko Katonda ali kuweereza Katonda mulala n'abivaako kubanga n'ezisasula rente zikoze ki zibabuze kale gwe nobayiwamu statement nti ate muba temunaba kugula ttaka mukyali kuzisasula rente bwe muba temunaba kugula ttaka ate mmwe muli ku birala Katonda gwe muweereza mulala okimanyi abooluganda basobola okuwaba okukakana nga sitaani awo atuttewo obufuzi nebabakolera bye baagala so ze kyemanyi waliwo abasobola okutandikira ku eyo level ey'okugula ettaka nga Katonda yabawadde ssente gye bali era twebaza Mukama naye ate waliwo abatasobola tandikira eyo nga batandikira mu kusonda nga neza renti bawezaako n'emyezi 6 nga bababanja nga tebazirina abo nabo gye bali kakati statement Apostle gyayogedde kisinzira level ki weekusanze n'okukkiriza kw'olina otherwise ogenda kwesittala ogambe ono omusajja akudaala omusajja akudaala oba ogendaga mu musajja byayogera bituufu ng'ate waliwo abalaba nti Apostle yayogeddemu bubi kuba naye teyatandikira eyo Apostle naye watandikira wansi kakati ate oyogerawo oti obanga ogamba nti ffe tuli nti bokka abalina TV abavuga amamotoka abalina amakanisa agalina amataka gokka ge gali ku mulamwa gwe gaweereza Kristo naye ate mu biro bino tugalabye nti agalina ebyo byonna gali offside ebya Katonda tegabiriiko gali ku byabwe kati waliwo bano abalokola abato mu mwoyo kati abalokola abato mu mwoyo oyogera statement eyo n'agenda ku kanisa nga eri kusolooza ssente za rent oba za kuzimba oyo mulokole omuto mwoyo ajja kuddukawo lwaki ajagamba wano tebalina Katonda kuba yawulirako omu ng'agamba kanisa nga tennaba kugula ttaka eweereza Katonda mulala ayinza okuddukawo ate nga watuufu n'agenda wali awali ebizimbe abeesobola abeegulira ettaka ng'alowooza Katonda ali awo naye nga ate Katonda takola ki taliiwo so simanyi ng'olowooza otya ku statement ya Apostle eyo Apostle talina gwalumbye yayogedde nga ye okusinziira ku level gy'aliko naye nze kugambye ekyo ekintu kiyinza okukuba bangi abali mu buweereza obustruggolinga ne mu kustruggolinga Katonda abaawo si nti obuweereza bulina kubeera nga buseeya ate kiyinza okukuba abalokole bangi kuba waliwo abalokole nga kanisa gy'anaasabiramu agipimira ku kizimbe ekizimbe ennyirira yakyo okitegeera kati ye n'alaba ekizimbe ennyirira gye kinyiramu n'alowooza nti waliwo Katonda kati wagenda wali we basonda ssente ez'okupangisa oba ez'okusasula renti ajja alowooza tewali Katonda kubanga waliwo yagambye nti bw'obanga ekkanisa tennaba kugula ttaka eri ku byaki eri kuweereza Katonda mulala naye ekibuuzo Katonda tumulabira ku ttaka oba ku kizimbe Katonda alina beera muki muffe ekimanyi nti niba basabira wansi w'omuti nga balina okukkiriza Katonda akola oba challenges zibaawo naddala eza financial zibaawo naye era Katonda buli kanisa alina engeri gy'akola ki gy'agirabiriramu alina engeri gy'agihandolingamu okusinza ku byetaago byayo so eyo statement nze simanyi gwe engeri gy'ogitegeddemu simanyi engeri gy'ogitegeddemu naye nze mbagambamu abakyapangisa ama temuggwamu maanyi Katonda ali nammwe era muweereza Katonda omulamu kasa temwekkiriranya era Katonda ajaba blessing era Katonda ajaba omuzamwe mujja zimba naye nawe totoka kiseera ng'ozimbye olina TV n'ogamba
mwabakyali mu bibaawo nga Katonda temumulina mwetaaga okusiiba ennyo naawe waliko mu bibaawo kati ate ekyo kiba kibi waliwo bw'omalamu amaanyi kubanga newetuba mu kukula oba n'enjala zino ziraba tezenkana. Waliwo empanvu waliwo ennyimpi kakati ng'ogamba eno ennyimpi si yange eba yiyo okitegeera ne bafamire mulimu abaana mulimu Katonda abalina omukisa mulimu abaga tetwenkana kati n'ekkanisa mu nsi ey'omwoyo nazo tezikola ki nazo tezenkanankana tuli ku level ya njawulo nnyo. So mbadde nsaba tewesitala ogambe nti ata Jamiru ali kuwalampa abasuumu just tuli kubaganya mu birowoozo nkulaga obulungi bwakyo kyayogedde nti ekkanisa bebanga amazima eggumidde erina weesula teri ayakonkona. Omusumba wabanga ali ku kituufu ng'amanyi gwaweereza omusumba oyo kiyinza okuba kizibu okola ki okubanga yekkiriranya naye ate tuzirabye ezirina buli kimu naye ng'ate zikola ki zekkiriranya. Aye nekira nti statement esobola okumalamu abooluganda abamu amaanyi bamba batandise obutandisi kuba Katonda waffe tasobola kutandikisa eri waggulu. Waliwo bajja eno wansi ne batandikira wansi w'entebe wansi w'omuti nga batuulana ku wansi ne bagenda mpola kakati Katonda ng'alina wakoze eki wabatuusizza. Ati wogamba nti oba ng'okyapangisa ng'oyinza okuba ng'oweereza sipiriti ndala babi kiyinza okuba nga kigenda kumalamu abalala amaanyi n'okuba nga bawagawagga oba okuwankawanka okubanga baagala benkanenkane n'abalala nti abantu bategere nti balina Katonda. N'abakristaayo abamu babakkiriza okubanga bajja kukola ki bajja kudduka amakanisa ago anti gakyapangisa pasita aweereza sipiriti ndala bagende mugali aganene ate amafu emirundi 8. So bino ebiro byetulimu it's not all about the building, it's not about ekanisa erina parking yenkana etya. Bino ebiro byetulimu it's all about the spiritual food, emmere gyo omuntu gyakuwa yeeyo eva ku namulondo ya Katonda ne waba gikuweeredde wansi w'omuti ejja kukolera bulungi nnyo. Naye tunatandika ate Katonda omugeraageranya ku assets tugenda bulira ddala ate sitaani watwagala awo kuba birina kati anoonya baliwo abawankawanka ababyagala nti kanisa awo eba ekyapangisa eweereza Katonda mulala jangu obifuna obalage nti olina Katonda ow'amaanyi eyo nga bakuwambirayo. So sitaani akozeseza bingi ebyo ebyetaaga ebyo kanisa byeyagala byuma biki kubanga oli ayagala akompiitinga abeere ne system ey'omusumba amuliraanye. Kale gwe tomanyi musumba akuliraanye yabijjawa ye banga kiri amaze mu buweereza okubeera n'ebyo ebintu ayinza okuba yabeerakawo nga talina Mukama amubuleesinze kakati gwe naawe oyagala ki baganda bagamba mbukire baaba wabuukidde oyagala naawe mu mwaka gumu wenkanenkane n'oli omusumba sitaani ye ng'anyigawo ababe nga babikuwa ng'ekkanisa mwoyo omutukuvu nga takyalimu ng'oba n'aguuma kine nga abantu abalimu nga tebafuna mmere egenda bayamba kukula mu lugendo luno olw'obulokozi. So simanyi nga gwe olowooza ndowoozaayo kya bugagga bwo ate nange tonnumba lwakuba nina endowooza yange. Nange nina engeri ebintu gye mbirabamu okusinziira ku level gye ndiko n'okusinziira enkola gye nakolamu n'omulabe obukodyo bwe. So naawe olina engeri gy'obirabamu. Gamba Yesu nkubaza olw'obulamu bwange kyenva mbukukwasa obeera omulokozi era Mukama waabo nsaasira obutali butuukirivu bwange onongose n'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Subscribe ngo like ngo share comment section nzigule otubuulire kiki ky'olowooza ku statement ezimu abasajja ba Katonda ze bakola. Abamu bambi bakola statements nga yeerabidde nti waliyo abalala abali mu mbeera eyo nga ye amanyi tasobola kuddamu eyo mbeera. Anyway byonna ndowooza Mukama tumwebaza era nsaba Mukama akugula amaaso n'amatu ag'omwoyo
ebintu ebimu oleme biraba bina biwulira wabula obeereko n'okubikulira okwenjawulo. Dakiika 2 kaneesolemuko katono. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.